mukulikeeyo nnyo abawerekeddeko mukwano gw'abangi Mr Update Segirinya Mohamed era munnange twogerera bino Segirinya bw'atyo kakati agenze mu byafaayo mu mbeera mwafiiridde obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo naddala ku njuyi zombi olwa Nuup Bobi Wine n'olwo olwa Mpuuga mu kusika omuguwa kubanga jjukira gavumenti yo babadde bakyejjeemu dda babbalamu nga beetonze dda bo mu palamenti era okusinziira ku Mpuuga bamukwasizza omulimu gw'okubeera nti akwasaganya ebyokuziika ekintu ekyalabise ng'okulabisa obukulembeze bwe Makerere Kavule Mohamed Segirinya bwe yalaamira okubeera nti bwe buba bukwasaganya ebyamaziika bwe buba busalawo maama alabise nga munnange babadde already bamugonzeza dda ate mukazi wattu nga talina kyakusalawo kiri awo kyamaanyi kubanga yeetaaga obuyambi enjuyi zombi naye mu bigambo bye ndabyemukko layini za Mpuuga nnyingi katusooke tubifuna ebigambo ebyo then oluvannyuma nkunnyonnyole naye okubeera wano papa ate najja kubasiikiriza naye nabadde ng'asazeewo tugende awantu awagazi ku kisaawe kyaffe era ettaka lye tubadde tugenda okugendako lyaffe era nakubidde omukulu ne mutegeeza nti ettaka lyaffe okusinga okubeera wano awaki awafunda ng'abantu beenyigiriza naye tekisobose nebaza pulezidenti omwana wange Segirinya Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti yamuwa kaadi era kaadi ebadde nyama kinene obulamu bwange oli mu kamera neneebaza ne palamenti okulaba kyetubeereddewo kubanga palamenti ya Uganda yegatta ebibiina byonna nga twabadde tutudde nga ku kibiina mu palamenti wekinene byonna byabadde byegassebwamu katukubagira omwana wange olwo Bobi Wine nga bali eno ne maama n'omulambo maama amaze otubuulira nti ye yandiyagadde omulambo gugende sayidi yeeri mu kisaawe Mpuuga gy'abadde ategese Bwagazi bamulekwa ne baganda ba Segirinya kitegeeza famire yo already yabadde yasazeewo nti omulambo gutwalibwe mu kisaawe era Mpuuga bw'atyo abadde naye ayogera abaka ba parliament basaasaanye Honorable Bwal yazze wano omusajja avudde Teso atusunze n'akoowa n'agenda n'agamba mwe Abaganda batandikirwako empisa n'obugunjufu mukoze kino ne mwetondera n'agenda. Honorable Sentai Mohamed wali wano kozi nabo Kakande mbaka omukyala wali ababaka abasukka 20 basigadde mu kibuga Masaka basuzeemu ne bawulidde ebye ne bagamba kino sikyulirangako bukya tubeerawo nakyo kigenze mu byafaayo njala kusinziira wano okwetondera ababaka ba parliament abadde bazze okwerekera muganda waabwe mwannyinaabwe abalemeseddwa olw'ennono empya naye ennono y'abannabyabufuzi si nnono ya Bwakabaka oba ya ddiini erabise olwaleero nga batindizze bala basuze kuno nga baagala okwerekera munnaabwe muganda waabwe mbeetondera ow'ebibaddewo ne buli mbeera eriwo etuyigiriza bwa we tuli. Bakadde bange abakulembeze b'Obusiraamu nammwe mbeetondera si bwe tufaana bannabyabufuzi ne mubeeramu bannabyabufuzi abatambulanga ebiwojjolo omuyaga gye gusinga gye gukola ki kankole emikolo ebiri mu bwangu kubanga olwa puroguramu ekyankalanyiziddwa eddoboozi lya maama muliwulidde ng'asaba omwana we aleetebwe wano naye ali mu buwambe kakati nze
abatendeka obukulembeze ekyokuwamba abafu tebakintendeka sikimanyi balwanira mulambo kati sibadde sina bwembera muto lwakuwanira mufu lwesimanyiiko kata kyese simba simanyi balwanira bafu okwata wa mutwe magulu okola otya sikirabango ate siri musezi ofesi tuli basezi kati simanyi muntu wasobola kulwanira mufu naye kamabulire kino ekikoleddwa ku muganda waffe Segirinya kyekibadde bamulowoozaako era bazze kutuukiriza nakumaliriza kyebadde bamuyinako ku mutima bamukyawa nnyo mu bulamu ne mu bulwadde ne mu kufa bamwerekeza obukyayi. Palamenti kifo kya bugunjufu. Palamenti bwe beekola enteekateeka yaayo emanyi nti mu kifo kino tulimu abantu 500 n'abakozi nga 8 tikisobola kuyitawo omwaka nga tewali akoze eki afudde. Era ndowooza bukya tuyingira palamenti y'e11 twakaziika ababaka ndowooza 6. So kisoboka era tuba n'enteekateeka nga bakulembeze ba bannaffe timunaffe bwava mu nsi ekisooka tuba situwerekera musajja oba mukazi yafudde ku kyalo tuba tuwerekera omukulembeze w'abantu. Abantu bakusitula ne bakuwa ekitiibwa ne bakufuula omubaka waabwe baba bakulinnyisizza. Ne muto wange Segirinya mu butene bwe abantu b'ekawempe eby'obukiikaddyo baamulinnyisa. Ekikoleddwa butawa kitiibwa abantu abalonda Segirinya bakadde be mutowe yamujjanjaba mu ddwaliro e Nairobi nawala badde kuba mubbi emiggo gisigadde gikutte n'ettaka. Kakati be bantu betutambuliramu. Kakati ekyo kizibu mwe ng'abataka n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo munaakikolako obulamuzi. Naye nga bwe ŋŋambye simanyi balwanira bafu sina bwenyinza kukikola mu bugunjufu bwange ne mu kutegeera kwange. Era kyenvudde ŋŋamba bannamasaka buli be bannamasaka bw'oya abali wano era badde bazze kuziika munabuddo munnaabwe. Kakati abajja kisana abazze okulwanira omulambo simanyi gye bavudde naye ebyo byabwe. Naye bw'okula akula yalaba nakino nkirabyeko nga ndi mulamu ekyokulwanira omufu atali kitaawo atali kojjaawo. Abaana bamulekwa bali wano mujje wano bamulekwa bajje wano. Abaana bali wano balaajanira kitaabwe bazze mu kubeerawo nga basabira mukadde waabwe. Abaana bali wano abeefudde abatamwinaako kakwate bawambye omulambo gwa kitaabwe. Bamaama bali wano era omunja kumuwonya ekyansi ayogere. Mulabe emyaka gy'abaana bano kifaananyi ekyokulwanira omulambo gwa kitaabwe kibajja okukula nakyo n'okukaddewa nakyo. Mubalabe bano baana ba Segirinya. Kakati bano abantu bagambe tutya nti tuli bagwagwa tuli bakulembeze. Baganda ba Segirinya bonna tubadde nabo wano baba nga bagoba misinde. Ekizibu ekiriwo nti Mpuuga ayogeza akawowo kangi n'akulowoozesa nti ye mutuufu ekyo kiri awo era tekyewuunyisa kubeera nti asobola okukonvinsinga famire era bafamire members bonna ne babeera nga bali ku sayidi ye kubanga jjukira nti kakati Parliament kubanga maama eri agambye nti Parliament yegatta ebibiina by'obufuzi byonna. Parliament already speaker agambye agenda kuweerako omwana omu n'abalala ate abadde afunayo akasente era n'Empuuga abadde tatudde abadde awaayo akasente. Kati ebbingi nti ye mubaka w'ekitundu ekyo nakyo munnange kimuwa enkizo. Naye ekituufu kwegamba engeri gye kiri nti Nuupu yabadde ekkiriza omulambo gugende mu Palamenti era baguwa ebitiibwa byagwo kiba kitegeeza nti Palamenti yabakayo n'omulimu era okuteekateeka amaziika. Kati awo nze ndaba nti oba ebintu bino byali bikwataganyizibwa kintabuli nti enjuyi zombi zandikwataganye naye ekizibu kya
kya Saidi Yampuga kuba twamulabye already ng'ali ne alien skin nga teri amanyi kye bapulaning okuleka effujjo lyokka ate era nga kigambibwa kuba nti waliwo abaakubiddwa ekiro emiggo ate yatugamba nti baganda basegirinya babadde babakuba kibuuku. Kakati omutuufu yaani Segirinya yaleka alaami yayogerako ku kisaawe nti bali mutwala mu kisaawe teyayogerako ku mwezi kanga mubaka wa paalamenti mu bitiibwa ekyo nakyo kiri awo wabula yagamba nti Bobi Wine abangawo n'ayogera n'aboogezi abalala ne bwe batayogera kitegeeza nti oba Mpuuga yabadde alina kusaba lukusa okubiri Bobi Wine kubanga gwe baalamira ebisinga obungi okusinziira ku biriwo naye nga bwe kiri nti afudde mu nabyabufuzi tekyewunyiza kuba nti eri ebyobufuzi byetobese mu maziika ge kubanga era naye kennyini yakiteebereza nti wanaafiira temugamba nga nti rest in peace kubanga tebagenda kuba mirembe yadde n'akamu